mukulu nkoye abaana bo nkukoye emitwalo 5 genkubanja 5 gumu 2 3 4 5 mazime nkoye fulumi koye fulumya buli kimu teke bweru buli kimu teke bweru tambula oviire mirembe ogende genda Nize 5 nakyo gikulema okusasula kati ologenda kujjawa sente endala bwe kibanga 5 gikulemye kyenjagala kiri eki gwe kasajja kyenjagala kiri eki kimu kwata sente zange ozimpe kati bano waleese bakiba bano bannamawulire waleese bakisebo waleese baki bwe basigwa baleese bavuddewa Mwana mwe mujeke ebintu byammwe mujeke ebintu byammwe bulabe mujja muwuusuma buwuusumize ennyumba mwe mwazizimba sebo wasuzo tombuuza gwe mutwale wano bikamera byammwe mujjewo bikamera byammwe mugende oyo omwami omulaba oyo buli lwenzija wano abaako kyaŋŋamba olumu nsanga kano ne baŋŋamba bagenze balinayo sho balinayo gye bagenda okukola balinayo emirimu naye nange emirimu gye bagambye nga bwagambye mbu ono maama bino byayita maama kati maama kyona atalabirira mutabani we ekyaddala kyenyiza bagamba si kyangu kwogera naye yeetuuse era nga mukutuuka okwawo nze nina ensonga yes sente ezo zayogedde ntono naye nze nina ekizibu kimu mu bulamu kyesisobola kukola nti nze abaana bwe baba babanjibwa fees sisobola kusasula fees nga abaana bakola ki kireza bano abaana manyanga sisobola sasula nnyumba nga abaana baba banja kusomera njogedde naye akyagala obeera ani nagamba muwoyo at least wiiki emu tugenda kwekolamu omulimu sente kujja kuba katirengera ebintu bagenda sula wama ayogera naawe amala budde tuve wano tugende omuntu yenna alina omuzira kisa yenna abantu nno batera okumenya abantu kitegeeza gwoba tomenya oluusi ayinza obutakola ki obutajja naye nange era waliwo bengenda okumenya amafiina oyo mulaba ayamba abatalina mwasirizi amafiina nkusaba tuli kawempe n'okulabako obulabi tujja kuddamu esobyo omanyi waliwo omuntu akutuukirira soda n'olaba nkati nga mwe omuze nti olwede mwadde mulina okujja mubeeko sitole ze mukola ki ze mutukwatako eyaffe ebya live bye tubadde tutera okubeera ku live laba kino ekikoze eki mukunja atasera taata ngenda mwogerako omukunja atasera kuba omukunja atasera ne King Sheba kuba mwosanga mulina be mumanyi bayidawo mu buufu bwennyini onzijukiza omukyala mami Jokeys by the way nzijukidde nnyo mami Jokeys ngenda kuwa vidiyo eno nkusaba ogirabe obeeko kyonnyambako Export TV to the world. kibaddeewo leero lukka olina wano obuyolero bw'abaana ojjuza ddooyi zange buli ssaawa n'ogenda emmanju wawunyoka maloobo mazi kyoyi muzijjuza mumazeeko n'amagezi wano ekampala ani ayinza okukugumiikiriza eryo ebbanga lyonna ekampala wano n'obeera ne bana abaana bonna nenkugumiikiriza n'omubuuza nga asirisa atunula butunuzi buli ssaawa n'ompoleza ogenda gini muyinayo sho muyinayo gye mugenda muyinawo jangu fulumya kimu ku kimu fulumya kimu ku kimu fulumya kimu emyezi 5 twala buli kimu onoonya nekyogenda okutunda mu bino ebintu byange onoonya nekyoba okwata fulumya bino byonna twala fulumya onoonya nekyogenda okugula muno kati bino ye mbitunda esente mmeka bino onoonya kyotunda ogyeyo sente zo nekikubula tobaako kyoyogera oyogera kiggwe naawe maama nti aveemu sente zange kubanja emyezi egi nkubanjiza emyezi 5 emitwalo 10 gy'emyezi 5 kati ono maama wo maama mugambe nti landlord atabuse maama mugambe nkubanja aveemu emitwalo gyange 5
nkukoye fulumya buli kimu onoonya nekyogenda okukola temu sente zo neki oyogera kinaawe ate guno buli sawa ngusanga wano buli lunaku wafuuka mwana wa wano buli lunaku nkusanga wano genda noonya emirimu okole mukulu nkoye abaana bo nkukoye emitwalo 5 genkubanja 5 gumu 2 3 4 5 mazime tenderi ye buno obujjawa bulinaku n'osanga wano obwana bulinaku n'osanga wano obwana ekyamazima nkoye fulumya buli kimu teeke bweru buli kimu teeke bweru mbakoye teeke bweru fulumya mbakoye mitwalo 5 gakulema okusasula mitwalo 5 gumu 2 3 5 kana kayumba k'emitwalo 10 kiti ddala kyesigumiikiriza ngumiikiriza ebbanga balinze mbagumiikiriza bulinaku nenzija nombuulira sitole emu bakolera ekimazima ddala lwaki sijjaawo bujja nnyumba yange ate kati ngenda giggalira ddala olizene kufulu zange yeziri ngenda giggala leero ogenda kunoonya gyogenda okusula ngenda ziggala ne buno obwana bwo bwonna bwomanyi oba onaabusuzaawa teeka ebi mukulu ekyamazima nkukoye olaba ntuuse mu mbeera efaanana bweti ekwata ebintu ebyo n'embifulumye bweru kitegeeza nkoye tewali kyesigumiikiriza juzi naakajja wanene waŋŋamba sente zadde waŋŋamba nkuwemu wiiki ezi 2 ziweddeko nenkwongera endala ezi 2 okyalina ki kyoŋŋamba byonna wandisudde busuuzisuuze eri mugejjedde wanene okola naye sente siziraba kikyotakola teeke bweru njagala nnyumba yange tewali kirala kyenjagala onoonya nekyotunda mu bino ojjeyo njagala sente zange oba ngenda butikka mbutwale mbuwe bakateyamba ninda butwala naye kikyesikoze kikyesigumiikiriza buli lwenzija wano nompa sitole buli lwenzija wano ako kentera osangawo ako buli sawa nekajja nekafukamira mu maaso gange nero saagala ofukamire toddamu kufukamira munviire mutambule mugende nebyo bikyayi byammwe simayo bamubadde munana mugende n'ebisumuluzo byange mbitaddewo mbagalire wamagira ofulume tuggalewo fulumya sirika ngenza okujja wano nga nkimanyi weba toyagala mateeka kati leeta sente tewali kirala kyenjagala mitwalo gyange 5 aga niyamba emitwalo 5 musajja gwo obutaswala mazima ddala emitwalo 5 gakulema gatya omwezi gumu ne guggwako neŋŋumiikiriza omwezi ogwokubiri neŋŋumiikiriza ogwokusatu golooza nze ndyawo manayi nina mwaka omuntu naye mukammazeemu basajja mmwe okammazeemu ggwe ddala emyezi 5 omuntu ddala golooza nze sirina baana nange ssebo sawa yakuza baana ku ssomero sirina nina nange ab'okulabirira zino ennyumba sazizimba kubeera bubeezi waneeno nange nazizimba nga nzaagalamu ssente nazizimba lwa nsonga kati gwe bolowooza mbogenda suulira muno bwereere gwonuunamu toyi gwoginuunamu sente sinza zireeta simwe muzijjuza ne buno obuyeero buno obuntu bwo fulumya ebintu byagende baayo bibya biweddemu agende kati kyoyagala kyonna ogenda kunnoonya n'eminyolo mugyonoonya tekukyagala ye ngenda bakolera kiba
bakoye koye bazamu omusajja ono mukoye mazima emyezi 5 myaka 7 tuli ku kintu kyekimu nkukoye bafune kina bannange nkukoye tambula onviire mirembe ogende genda myezi 5 nakyo gikulema okusasula kati ologenda kujjawa sente endala bwe kibanga 5 gikulemye kyenjagala kiri eki gwe kasajja kyenjagala kiri eki kimu kwata sente zange ozimpa era singa ozimpa agagantu gongo oyingiza singa okwata sente zange ozaamu ebintu byo naye we ziba ziganye fuluma ogende geti yiyo nzigule tambula onviire gwe ate kano nkakoye gwe laba kiri biri wanene kati bano waleese bakiba bano bannamawulire waleese bakisebo waleese baki bwe si gwe baleese bavuddewa mwena mwe mujjeko ebintu byammwe mujjeko ebintu byammwe kulabe mujja muwusuuma buwusuumize ennyumba mwe mwazizimba tombuuza gwe mutwale wano bikamera byammwe mujjewo bikamera byammwe mugende gwe wowo ndaba ndi mu mbeera ki ebintu bibeera byakuteesa si byakuwoggana oyo mukwano gwaffe tutera okujja wano ne tumulabako kati era mukwano gwammwe muyamba asasule ennyumba twabadde ne puroguramu nga tugenda kujja eno ku makya mulabako naye ate eno mbeera ki mujja na kamera ati obukoosi ffe byaffe bye tukolamu tulina ebintu byaffe bye tukwasaganya naye ye mmwe baani mubuli baagwa bampita omwana soda tukola ne exposebe nembeera kino gyotadde omukama waffe ekyamazima kiri ekintu kimu omukulu oyo mumulaba tumumanyi era nga bw'oyogedde mbadde naye emyaka 7 kino olaba ntuuso kikola nkoye alina emyezi emirala gye namusonyiwanga kyansi nzimuwadde nze sirina ssebo bendabirira nebbanga lyobadde ogumiikiriza atilisindingira wosudde obuntu ebweru bugende ate njagala enkuba yeeyongere etonye ebito bye banoonye bwe basulanga tebalabawo kati tosobola basonyiwamuko n'obongerayo ebbanga ttono nga webeeterereza kyenjagala ssente tewali kirala bino byonna sandibikoze naye nange nnoonya ssente oyo omwami omulaba oyo buli lwenzija wano abaako kyaŋŋamba olumu nsanga kano ne baŋŋamba bagenze balinayo sho balinayo gye bagenda okukola balinayo emirimu naye nange emirimu gye bagambye nga bwagambye mbu ono maama bino byayita maama kati maama kyona atalabirira mutabani we maama kyona talina nakyayinza kwogera aleete ssente lwaki omwami tewayogerako naye ate embeera tenabasajjuka ngezezaako kyonna naye sebo mukama waffe era ndi oli tuba tusaba twogerako anviire nze siina nabyo buno bwonna buno tweka eri anviire tubadde tusaba twogereko naawe tomanya wakati bano bantu baggwanga sokolaba abaana babeera nabo abaana bangi sisi kati njogera ekinemukwano bantu bangu kiki tokaaba kiki olio kati kyekidda kati mukulu bw'oba onjagala ngenda teekako kufu eno gye nzize nayo tesobola kano tekamala mundeke ntambule ngende nkwegayiridde nga nze tukusaba tosoka teekako kufu kubanga ngenda fuluma abo nkigule nga bw'obalaba nze mbamanyi ebintu bino tebalina bye bagenda ate naawe okimanyi ofuna ennyumba empya balandira odi mwagala emyezi 3 bwe kiri transport agenda otambuza ebintu bino n'abaana ezo sente nnyingi kati ezo sente zonna zeyandinoonyezaamu otandika ennyumba lwaki totwongerayo kale niwebakale tusabye wiiki emu gw'omwogerera ye tasobola kwogera kati naawe embeera wali ogibaddeko oli musajja lengera abaana balabirira amazima lengera abaana ofunemu akatima muli ak'ekizadde nze mbadde nkusaba nkoye ate situwewiikiremu naye kubakola ndagaano tugenda gikola kati ogenda gikola naffe obanja sente emitwalo 5 saasibire mitwalo 5 just 5 gumu 5 tuweeyo wiiki emu kale nkoye
Nkoye teri bya kisoboka mukama soko namwe kenyini bakoye ye mwakite muva wano inunze mbakoye no bakoye yikwayogera kwani oli mukuru we oli muto we mbakoye muko fenzene bana abana bali laboli kuna katunulanga kabbi ye buno obujjawa bazanyi ba firimu ate bazanyi ba mazina tubadde tusaba ife nga ffe expo kulw'abaana bano n'omwami atleast tuwe wijeji tweyama atleast tukole ono namuko buli lwazija wano yasooka ofukabika gwe genda olete kufulu nkoye landlord kebe endagano atleast sigikola namu anti kati oli ogambye namaze dokola endagano bano abantu leero basula bweru mbakoye ngenze nkoye kandete kufulu nzigalewa nkoye abantu bano mbakoye kyamazima mbakoye kikyesikoze kukumikiriza ebbanga ddene oyo musajja kukumikiriza ebbanga kati leero tusulewa kukumikiriza sebo landlord bw'atasobodde kwata mitwalo 5 ayinza okufuna endala okukupangisa ennyumba endala n'okumikiriza mwezi myezi esatu abe jangu twogereko nesa Ivan okabe ekigenda mu maaso n'abaana embeera yagansi tunnyonnyole tumanye kuba ebbanga lyetubadde tujjaana eno nga bino tetubimanyi ti omusajja alabanja emitwalo 5 nene embeera yatandika ekyaddala kyenyinza bagamba si kyangu kwogera naye yeetuuse era nga mukutuuka okwawo nze nina ensonga yes sente ezo zayogedde ntono naye nze nina ekizibu kimu mu bulamu kyesisobola kukola nti nze abaana bwe baba babanjibwa fees sisobola kusasula fees nga abaana bakola ki kireeza bano abaana manyanga sisobola sasula nnyumba nga abaana baba banja kusomera kati ebiseera ebisinga nti akasente ako katono era oli wakawulira emitwalo 10 mitono naye kuba olwo n'omusajja obwedda kyagambanga mukola okola buli kanaku agenda obbawulira ntugenze ku kivulu kyenu naye ate oli wakulaba te nagamba just emitwalo 5 indasitule yaffe eno ey'ebivulu oba eya entertainment nzibu kyenyinza obbagamba nzibu nga tonnaba kuvaayo oba nga tonnabakola linnya bakuyitira n'emitwalo 3 n'ogenda n'okola ki n'okola n'ogamba emitwalo egyo 3 nadda njagulako akawunga bwe nnakolako kino njagulako kino n'ogenda n'okola emitwalo 5 oba ogenda okufunayo akakolo ak'emitwalo 2 mu butuufu ng'ebikubanja oba amaduuka emmere okubeezaawo abaana kati bano abaana be mulabyeko batono kuba kati mu holide abaana babeera wano nga 30 buli lunaku kati bano be mulabyeko batono so kati omuntu okuliisa abaana 30 si kyangu nga bw'olowooza nina abaana ddala nga bofule mu butuufu guruupu eno yebaweerera bano bazze nabo bbanga big dream eri emyaka 7 kyenyinza okugamba naye emyaka egyo 7 bwe nkunyumiza byempiseemu nzamanyi bwe nkunyumiza embeera gyempiseemu n'abaana si kyangu n'okusamba akajji mu kyonna ekitubonyaawonya kajji mu kyonna ekitubonyaawonya kyenyinza okugamba kusamba kajji naffe tubeereko obulungi bano abaana baddansa abaana bazannya firimu abantu ze baagala bakoze firimu nga yo bwe tugiteekawo tuzannya shows ku theatre naye embeera etuuka etya okusajjuka olw'ezi ssente ngaebyo byonna obitusomedde mubikola kyengezaako kugamba nti embeera okusajjuka otuuka wano siwakuba nti landlord abadde mugumiikiriza naye wabeerawo emyezi gituyisa obubi abali mu entertainment kyemanyi bakimanyi wabeerawo emyezi nga jjo temuba kasente mu entertainment kati ne wabeerawo n'emyezi nga gikola kikuba yali atuuseko namanjako n'emyezi 10 n'ogimusasula yes era twakula Christmas yatulamira ne tufuna obuvulu Christmas boxing day olusooka
n'asatu mu lumu era nenkwata sente olumosi zaali ziri mu kakadde nenzikwata zonna nenkola ki nenzimuwa ng'omwaka mulamba gukoze eki. So naye kati nene embeera twafunamu obuzibu by the way bankuba emabega awo okuba essaawa eyo simu yammwe nali sikola ki naye mukunkuba ne batwala essimu yaffe essimu eyagirangako ki emirimu ababbi bankubira awo wansi kumpi essimu ne bagitwala essimu nga yereeta emirimu abavidiyo abayimbi abankubiranga tulina vidiyo z'abayimbi abato ze tukozeeko mu dansi nakuwaayo 10 nakuwaayo. So essimu nebula tutraininga amasomero ntraininga amasomero ndi trainer naye kati emirimu gyonna kuba essimu bankuba mu gwali gwa katolwamu omwezi gweyafamu gwali gwa 6. Infact mba nva mu lumbe lwa katolwamu ekiro lwafa bwe twasooka osula ewe ekiro mba nkomawo ne bakola ki ne bankuba. So emirimu ne gifiira ddala mu kufa nemba nga sikyalina kati layini gye nnina mpya ndaga muntu yange naye okwolwo lwe bagibba nga sisobola kuzzaawo layini yange eri n'akasente kennyini akagamba kakole replacement yendaga muntu nga tekakola ki. So yensonga lwaki ku luno embeera ezeemu nekola ki nsajjuka baba n'abaana yendako nga tona waliwo kiri kyotugambye nti bano abaana gwabalabirira gwabaweerera akulaba ayagala amanye baana bangeri ki boolina bali mu ngeri kikuba oli ajagamba balina abazadde baabwe tebakuyambako obalabirira oba tebalina bazadde oba abazadde tebeesobola kikula ky'abaana kiboolina ngeno soda nze ndi ntambulira mu bantu ba wansi soda singa kati amasomero agamu gakasoma weeks 2 naye njagala soda lumu mufuneyo akadde mutambule ne kamera zammwe nga waise mu wiiki ey'okusatu mutambule mu nnaku z'okusoma soda mugenda tegeera nti abaana bangi abatasoma ate ng'abazadde we bali maama waali ne taata akola ki waali naye nga mu butuufu Uganda yaffe eno omuntu ng'oli bw'afuna ekyokulya kiba kimala ng'anoonya kyakulya. Kati mu butuufu nze bwe natandika ebintu bino soda nali ntraining amasomero ekintu ekyo ntera nnyo kigamba bannamawulire bwe nali ntraining amasomero waaliwo obwana bwali bubiri obundeetera otandika ekintu kino obwana nga buyina nga buzina obwana nga buzannya n'obwana mu kuzannya nga buli kanaku babugoba fees n'ogenda okutraininga ogenza traininga nosanga nga omwana gwa traininze bakoze eki bamugobye fees ennaku n'empulya ng'ekola ki. Kati waliwo akaana kana mutebinusifo essaawa zino kali mu S4 bwe bumu ku baana be natandika nabo naye namusanga ali mu P3 ng'omwana bamugoba ne yeekweka mu tooyi. Akaana bwe kanyumiza sitole yako n'empulya ng'amaziga gampitamu ko nze nnyinza kuyamba nti abaana bano abalina ebitone okulaba nga bakola ki nga basoma kuba balina ebitone naye ate kafiizi kakola ki kaganye kwe kutandika ekintu ekyo. Abaana baabano bano abaana be natandika nabo ono singa ababuulira gye yava okuba nti ali wano era nange waliwo embeera wetuuka nentabukako neŋŋamba no kiganye ogenda okulaba abaana bakaba ne bagamba sakati tulage wajja otusindise mu nsi ejjudde amaziga nga bo balaba nti essaawa zino tuyinza okubeera nga olaba ebintu bino babikasuse wabweru naye ngaera bajja kuŋŋamba kuba nange nsobola obagamba no oba buli omu addeko ewaka akole ki mulimu abagenda okugamba oba tusula mu muti nga tuli naawe tetulina gye tukola gamba bakumanyira gwe maama gwe taata yes nga tena gyobasindika ewaka bazadde gye bali kati muba mwagala tutandika otambula maka ku maka ogenda tuuka mu maka g'abazadde okaabe n'amaziga. Abaana bali myaka emeka boolina kuva ku myaka emeka paka ku abaana bano kyennyinza okugamba nnamu abawezezza 17 18 naye ng'ate bazze bato nga gwabo abakuziza kuba kati landlord yagambye tuli myaka 7 nga tuli wano ate nga wano si we twakola ki si we twasookera. Kati omwana bw'aba awezezza emyaka 18 nga tumaze naye emyaka 7 wano kitegeeza yajja alina emyaka 11
be bano n'okusoma basoma bulungi. yes Era ggwe era kati essaawa zino n'okusoma baabo uno wa P7 wa P7 tanatandika kusoma ate nga waki wa P7 uyo wa senior 5 wamutandika ali mu mukolo wakali. oyo yatandika oyo ye mufunye mukoleti namufuna ali mwesi 1 naye uyo kati ali mu senior 5 tebanatandika kusoma n'okugenda kusomero receipts simanyi wapancha ebintu babigize nandibadde mbalaga receipts sise simanyi oba osobola okunfunira receipts muleke nembalaga ne receipts kuba bino ebintu wobyogera oli ayinza okugamba nti nookola ki agamba nti olimba yatamanyi kyebiri wano olimba so naye nga receipts zonna weeziri ezimu ogenda n'otraininga n'essomero naye nga sente zewandifunye bazikubategamu fees zona. yes kati n'omaliriza nga tejjukira omulimu gw'ofunye ate sente ne zisigala ku ki abaana bangi ekisinga n'okumalamu amaanyi nnyina abaana bangi bennyambye nze nkubulya nempita abaana bayize emikono gyange wano olujja luno lujjula tuweeyo nga babiri ab'amaanyi be tumanyi eggwanga biriyinza saamu ono watata saamu azanya ne tata saamu mu birwashiramu oyo mwana amufuna ali mu P4 abo baali bagezesaako kuddukira embeera gy'olimu essaawa zino ateekeddwa beera mu senior 5 kuba era baali basoma n'oyo batuula bonna senior 4 sharifu essaawa zino tali wano abaana nina bannakimuli nina omwana ali ku university ekirooto kyo n'ekyabwe kirooto ki abaliwo bonna ne bano abaana mulina kirooto ki kuba n'oli anaayamba agamba ayinza nosooka n'okuwa amagezi lwaki buli omuto muta naye nga tamanyi kirooto kyo ki ne bano abaana bo ekirooto kyange oba ekirooto kyaffe kuba nze kino si kyange era bwe mba njogera bino mbagamba era bwe abaana bano we mba njogera nabo mbagamba nti bwe muzannyira mu kirooto kino nange si kyange kuba kinsinga amaanyi soda nze ani e Kampala wano asobola oliisa abantu abasukka mu 10 olunaku nga mulimu n'omwaka gwa 2020 ogwa covid yes nabwo natoba nabo wali nabo tolina so kati ŋŋamba abaana bano nti kino ekirooto kye tulina kinene oba kye tukola kinene nosinga omuntu oyo oba nze kennyini yakikola ki nange kennyini mpulira nga kinsinga amaanyi nga kinene wali weekubiddeko ku buyambi ku bantu naddala bali mu art kuba kati mwe muli mu art abakulembeze n'abantu basekinnoomu abagenda mu maaso nga bayamba bannayuganda bali mu mbeera nga gye mulimu soda nze waliwo ebintu byentunuulira mu Uganda yaffe eno nenkaaba n'amaziga gogemaziga nempulya n'amaziga gampitamu nosanga oli ng'ayina nze waliwo abantu boolaba nateekawo ki projekiti awo nga mutuufu kyakubbirako nsi nga kyakubbirako ggwanga ekintu ekyo kiruma soda ndi wano nze n'okugenda kwerosi bamanyi nti nina abaana bamanyi nti nina abaana bendabirira yes naye n'obwogezaako twawandiisaakoko ne gurupu eno nga sibbiko tufune kasente kuba tukamanyi gye kali naye mu sibbi obwo otuukayo sente zigenda okufuluma nze kino kyenjogerako nkikakasa towaayira kuba bibaamu okusiba nga ndyako mmeka okutuuka okufuna sayini yokka yokka ofuna certificate ku bantu b'oyitako bokka buli omu atega ekibatu nga mu butuufu akasente kowaddeyo kangi ebyo nentuuka neŋŋamba kankole ki kanjesonyiwa wabula kyemmanyi abantu abalina omutima ng'ogwange gye bali bangi soda nga bw'osalawo n'otera okujja ne mutulabako naye leero mbadde manyi tugenda beera mu mboozi zaffe nze manyi abantu abalina omutima ogwagaliza bangi okulinga ogwange be bantu benkola ki benjizija okuyita sirina muntu yenna nkwatirako kyenyinza okugamba wabula katonda oyo yakola ki yankwatirako n'amagezi katonda ge yampa ag'okuba nti ntraininga ebintu abaana bano ne batandika okuyiiya bantu ne batandika otulaba batuwaddeyo obulimu mu butuufu kyekyo nti emirimu tegirabika buli lunaku
ogenda mwezi oyinza okufunamu omulimu omulundi ogwo naye nga ne10 olikwata mu mwezi. Kati 10 oba ofunye omwezi 10 okubeera ne bana abaana nze nandibadde noonya emirimu emirala n'enkola. Anti nekimbadde ndakubuuza olinayo omulimu omulala ogukola nga backup ng'oggyeko bino ebya art. Sijja kulimba bano abaana olina okubeera sensitive. Bali myaka egikuze, bali myaka egyegomba, bali myaka egikwanibwa, bali myaka egikwana. Kati bw'otababeeramu nnyo oyinza okumaliriza nga oyozezza n'oyanika mu ttaka. Olina okubeerawo ennyo n'obatunuulira n'omugamba Sise kiki kyogezaako okukola? Kibi. Bulandoni kiki kyogezaako okukola? Kati olina okubawa obudde obukola ki? Obusinga. Obula gye nnyinza okugamba wabaayo omuntu yenna ekyaddala kati nze essaawa zino nno tolaba nti batugobyera ebintu babikasuse. Naye kyokka nze ate kyensinga okulowooza nina omwana wa P7 yenkya alina okubeera mu kyo. Nawudde ogamba olina n'owa S4. Nina owa S4. Essaawa zino bino we bituukiddewo baba tebaliwo okuba baviira waka. Ninamu owa S4, nina abasiniya 5. Owa P7 banne bakasoma kati weeks ezo 2. Sente za rent 5 zibuze kyokka ne school fees ow'abaana abali mu sensitive classes zikyagaana. Kino nkikubuulira nti essaawa zino oluva wano essimu yange ngenda gisinga ndabe ng'omwana enkyagenda kusomera. Mwana gwa muzaala mu ntumbwe zo. Soda nebyange bijja kwewuunyisa nti nze buli mwana ali wano wange. Biologically oba bino betuwulira nti mwana wange buli mwana gwolaba wano era sisobola nakigamba nti oba sirina nabwe nkikwawulira kuba nze essanyu lyange baana bano kasobeera nabaawo nga beeyagala. Essanyu lyange kubalaba nga bali ku ssomero kuba nabo nkugambye wadde bino bituusewo naye just gwe kigezese bugezese ogambeko omu agende ewaabwe. Kati mugenda kuddawa obudde buno kuba ebintu abisudde ebweru omukulu agenze leeta kufulu ateke ku lujja olwo ogenda kuzaako ekigwe n'abaana bo. Katonda ono nga bw'ali omulamu kyo nkukakasa manyi ajja kubaako bwakola bwatuyamba. Oli bw'avaayo ng'alina like offer nti abaakufunire walala we mudda n'abaana abo oba gwe oyagala just nga ng'omanyi landlord wo nga sente ziba zifunise asobola okugumiikiriza era nawe ng'oli free okubeera wano. Ekyeddala ewantu wano wabadde watuwa emirembe. Ekikomera kino tukoleddemu emyaka. Tubadde tutera n'otegekerawo abantu ennaku enkulu tusasula. So kati mutuufu ogenda mu kikomera ekira oba onnoonye ewantu ewalala ne landlord gw'otamanyi nga bw'owulidde omusajja bw'ayogedde nti angumiikiriza olwedde ebbanga ddene era waliwo wayogedde wali eri mu butalina bugumiikiriza naye ndaba nga ate olinga alimbyemu kuba emyezi 5 mu kibuga Kampala omuntu ogitulekera. So kati nga bwe tubadde njagala kubuuza mwe mukyakola ki wano? Bannamawulire mbakooye gana amaka gange ssebo mukyakola ki wano? Naye taata lwaki tojja ne twogerako naawe? Maze okwogera njogere ki? Omuzadde tubadde tusobola twogerako sagala naawe. kwogera nammwe era nga bw'okyogedde mukyakola ki wano? Vaayo Tukwegayiridde jangu. akantu kano mwakakola ki? Era byebimu ebigenda obbagobya wano eno mwakakola ki? Kaganyo baasi gwe sagala muli bannamawulire mwe muyina ezammwe ssente mugyewo mbadde njagala tubeere bakkakkamu. gwe musajja gwekukooye gwe mufulume mugende ye bagenda sula waba. Kati landlord kiki osinga okwagala? Muli balogo Kiki osinga okwagala landlord? ssente zange Kati tubadde twagala tuteese tulabe oba tusobola okufuna tolina kyogenda kuteesa kuba naye njogeddeko naye ono angambye wano era Kati kyateesa. akwebaza ebbanga ly'omugumiikiriza weebalire obugumiikiriza obwo mbadde saagadde oggyeko ekigere njogedde naye akyagala obeera anene nagamba mwoyo at least wiiki emu wiiki emu tugenda kwekolamu omulimu sente kuba kati lengera ebintu bagenda sula wama ayogera naawe amala budde tuve wano tugende
bw'oneetereza kale mpa ku namba bw'oneetereza mpa ku namba wewandiika leeta nkuteeremu era ni ku namba temanya tujja kwogerako ng'okkakkanye bwe muneetereza bwe muneetereza mu nkubiri tugenda kwogerako nawe ng'okkakkanye kuba kati embeera ngimanyi gyolimu ye gwe no si mu kika kinamu mukwata obusimu obwalayisi namba yiyeganye n'okgendamu ngenda kukubira nja gisabayo naye nga tukalobere wagenda kulongoosaawo mukalobere muzadde at least wandituwaddeyo omwezi genda ozimbe ennyumba gwe omwezi mulamba ate nnyongere ku bbanja ataano gabalemi nnyongereko omwezi omulala mutambule muve wano niyo geti ngenda giggala mutambule muve wano mugende mutambule muve wano mugende kasajja mugende mbakooye ate sikusanga wano ngenda kudde wano mbacheki bino byokyomuliro sikusanga munda muno abataka kiki ekiddako ono wewapise nga toli kusoma bakoza basana ono wa S5 lwaki toli kusoma bazadde tubakubirako kasimu nobayisaamu negambuyambe ku ssale tulina amuyadde nabeera kivuge tebalina sente kugamba sa yalinga maama yalinga taata watazifuna okusomedeko ki ekyokulya mubeera musavaivinga muti ekyokulya wekalabisa akawunga nga mulya wekalabisa akacaayi ekiro nga muyeka sisi jangu kaina magogero kuma sa okuba mulanga bannayuganda batuyamba bannayuganda embeera bwetyo bwetambula tuli wa mukwano gwaffe n'abaana bano nga bwebalaba twabadde tuteesezza okujja okwogerako naye ku nsonga ezaffe kuba muntu wa aati ate mukimanyi kigenda mu maaso mu ggwanga aati kyamaanyi nnyo oli yatugamba ekitone bugagga tugenza otutuuka ng'embeera ate yatukubirako essimu emabega wano tulowooza nti kulimba tugenza otutuuka ng'embeera yasajjusa edda ng'omukulu ebintu abikasuka ebweru amubanja nno emitwalo giryaga 5 so njagadde nkuba omulanga nyinza okuba sikikolangako naye ku luno omulundi guno mbadde nsaba alina kyasobola okukola jangu onsomere enamba yo nga nange yange bwekola alina kyasobola okukola tuyambe kino kisooke kiveewo tusooke tufune ebibaka kuba kati ebizibu ebiriwo tebalina bwe basula ekyo kimu ebintu babisudde ebweru alina bano abaana bonna basoma naye mulimu wa P7 n'ow'S4 eno taamu yakubiri yesi gye bakoma okusoma yakusatu yeno yemale egobe mu kibya so tulina ekyennyumba okusula wano ennyumba bagibanja emitwalo aga landlord nze kyemmanyi sente ezo ziba zirabisa ayinza otusonyiwa kuba olabadde akugumiikiriza then wetumala tulabe what next nga school fees osobola otugamba nti nze nsobola omuyambirako banene abana oba oke nakyo asobola omuweera tusomere enamba yo n'abatagitegedde asobola n'okujja ku expo oba n'olaba abe ku expo oba nze kennyini ku lw'abaana bano ne kino kiveewo omuntu yenna alina omutima nkugamba kintu kino ekintuuseeko kyaddala nali sikirootangako nga nze omuntu nali sikirootangako naye kyensaba nkusaba bw'olaba sitole eno tovuma kuyinza n'okugamba lwaki yeepanka omanyi bagamba
yewe ez'omumba yes gwe azikuba naye kino nange kye nakola oba kyenkola nkiddamu landlord wakuba nti bulijjo mbitwala ng'ebyokusaaga nga nina enjogera egamba nti nze sisasula landlord nga sinasasula fees zaaki osooka abaana kusoma then n'olyoka olaba landlord nendyoka ndaba landlord era ng'ebiseera ebisinga mbadde mulinda nnyo mu sizoni mwe tutera okukolera akasente nga Christmas ng'ezo kuba tutera okufuna ku bivulo ne tukola naye leero bizze bubi kyenyinza okukola ki kyenyinza okugamba mu kyonna kinnuma nti essaawa zino tetulina wakusula naye ate n'abaana okuba nti ekyaddala tebannatandika kukola ki abaana bano basomera ku Trinity high school ne primary lina primary Lugoba yes era n'obwogenda amannya gaabwe gakola ki gali era bayita baana ba Big Dream Entertainment bakola ki naye nabo essaawa zino beebuuza lwaki tebannagenda kuki ku ssomero naye mbadde ne pressure landlord nga nkisuubira nti budde bwonna asobola okukikola kino ate nga n'abaana tebannabakola ki kusoma ate nga ne ssente ekyaddala sikola ki sirina omuntu yenna alina omuzira kisa yenna abantu nno batera okumenya abantu kitegeeza gwoba tomenya oluusi ayinza obutakola ki obutajja naye nange era waliwo bengenda okumenya amafiina oyo mulaba ayamba abatalina mwasirizi amafiina nkusaba tuli kawempe n'okulabako obulabi tujja kuddamu esobyo omanyi waliwo omuntu akutuukirira soda n'olaba kati nga mwe omuze nti olwede mwadde mulina okujja mubeeko sitole zemukola ki zemutukwatako eyaffe ebya live bye tubadde tutera okubeera ku live laba kino ekikoze ekituuse kitegeeza Katonda osanga aboogereddemu nti kino kinaabaawo maama fiina omukyala nno Nabbanja twazanya ne kafirimu ka Nabbanja mu mabanja mpulira nga era nali manye nti kafirimu ako kwe tujja osooka okukola ki okakwasa era nga bw'onoolaba Nabbanja mu mabanja mu butuufu mwagezaako mumunoonya tetumanyi wakumusanga manye owuwe naye tolinawo era naye era oba tokola ki oba tomanyi olwokuba olina oyita mitendera mingi mukunja atasera taata ngenda mwogerako omukunja atasera kuba omukunja atasera ne King Shiba kuba mwosanga mulina be mumanyi bayidawo mu buufu bwennyini onzijukiza omukyala mami Jokeys by the way nzijukidde nnyo mami Jokeys ngenda kuwa vidiyo eno nkusaba ogirabe obeeko kyonnyambako mu nsonga eno genda mu maaso omukunja atasera omanyi singa ojja n'otukyalirako osanga ojja kukola ki osobola okubaako wootuyamba osobola obaako wootutuusa St. Jude soda kino kyo ngenda basaba munoonyeze dayirekita oyo osanga vidiyo eno naye bw'eneemutuuka kajja kukola ki n'amasomero kuba nze nina amasomero mangi nnyo ge tukoledde nga Big Dream wenna vidiyo eno bwekutuukako nkusaba jangu obeeko bw'okola ki essaawa zino nina omwana wa P7 nina omwana w'ekifo 16 October batandika ebibuuzo tonafuna na requirements sitalina bingi obimanyi bye basaba seti nga tomazeeyo sente za bingi nino wa senior 5 naye semi candidate gundi yesse byangu so kyensaba bamikwano osobola n'obaayo n'akamere tusomere enamba nga tonabalandaga enamba yaffe eya group account eri 07787532 MTN ereeta kisa kyanet Irene yerine ku WhatsApp singa oba oyagadde okubaako kyokola ki kyotugamba yes ngenda neya Airtel ngisome it's okay eya Airtel omwana ono agenda kuteekayo eyiye tebamusumbuwe bambi nkusaba bw'oba tugenda giteekayo naye nga kyensaba kiri ekintu kimu nti ku mulamwa guno gwokka gwe tukola ki gwe tuliko gwoba okola ki bano baana kyenyinza okukola ki okugamba baana n'omukirala omuntu ayinza okugamba naye ddala bali mu ebyo omuntu agende banoonye waka waffe
Big Dream Entertainment. Genda ku TikTok nonya Big Dream Entertainment ujja kulaba nga ddala wakaakola ki gyali tumuyina firimu tuziina obusungu bw'omugenzi nabbanja mabanja kiki kino genda zonna ogenda kuba okola ki oziraba omanye nti ddala bino bye tulimu tetuli ate si gurupu etandika nga bw'ogamba nti tukola ki naye Katonda maybe tannaba tuggulirawo kajji kaffe so naye simanyi kuba ne kino kyennyini kiyinza okuba nga Katonda wasazeewo okuba nti no tujja kukola ki 0756 01 48 07 Gisome mu Luganda oba tumanyi Luganda kale soma mu Luzungu bwenza mu Luganda 0756 075 01 0M 48 48 07 07 omwana amanyi Luganda musawe bale kubasomesa basabo ne banyabo story gye twazze okukola tetugenda gikola kuba nze ne vibe yafudde dda naze ndi mu vibe yange ya paka ku macanga abo mubimanyi ne kati yafudde sa nenda kkiriza tetugenda kukola naye era ngenda kukubirako nkucekinge okuba simanyi ekyokulya kyo basabo ne banyabo kati omulango ogulabye video okuva gye yatandikidde gwagimaze kokoza omulimu gwa ttendo mwagala nnyo siima abantu ng'owedde bagudde mu bizibu kale kiyabbye kati yagize ne muwa artist omutwalo omuntu n'afa n'omuwa keesi yakakadde so twanditaddewo embeera oba alina 10 oba alina mutwalo enamba bagikuwadde eyaffe ey'experi awo wansi osobola ogikoonako ne tubaako kye tuteekawo nze omwana soda atambudde ne abe ne expo nyamba ontambulize linki naye oba tosobola kuyamba jimpeera oyo gwolowooza nti at least asobola oteekawo enjawulo mu bulamu bw'abana abantu mukama abankuumire. Export TV to the world.